Tuolekere tugenze mu ggwanga lya Mongolia. Eggwanga lino erya Mongolia nalyogeddeko olunaku lwajjo ne nkubuulira nti musajja mukulu Vladimir Putin ow'eggwanga erya Russia yabadde awuubyeyo olubu lw'ebigere wakati mu mbeera y'obwasseruganda n'omukwano ogw'ekimmemmette oguli wakati w'amawanga gano, eggwanga erya Mongolia n'eggwanga erya Russia. Okuviira ddala myaka gyadda bano bazze bakolagana nga buli omu amanye ennaku ya munne n'omulala bw'atyo. Kakati ku mulundi guno omusajja ono yagenzeeyo ne nkubuulira nti lwe lwabadde olugendo lwe mu luzungu kye bayita international trip, omusajja omukulu ono gye yakoze okusookera ddala kasookedde bamuteekako bibaluwa bye bakuntumye ngamba Putin. Ekkooti ey'ensi yonna gye bayita International Criminal Court yawandiika ebbaluwa abamulabyeko bamukwate nga giwandiika ku musajja mukulu Putin, kubanga Putin kigambibwa nti mu lutalo lwennyini oluli mu ggwanga erya Ukraine olwaleero lugenda mu myaka 3 naye ye yalutandika, kyokka teyakoma ku lutandika n'akoleramu ebyambyone ow'obusa byakole ewaabwe. Ono yakwata abaana aba Ukraine n'abasitula mu ngeri ya mpaka kubawamba n'abatwala munda mu ggwanga erya Russia, ekyaleetera okulowooza nti kuno kwali kulinnyirira ddembe ly'abaana nga kwotadde n'okulinnyirira n'okuyiikiriza eggwanga erya Ukraine. Wano omusango gwamukka mu vvi okusinziira ku International Criminal Court ne bamuteekako ekibaluwa kye bakuntumye amukwatako amuteekeyo mu kooti eno bamusoye kajjojijjoji w'ebibuuzo nga kwe kuli okwanukula 4 n'akataano. Kakati wabadde tewali yamukutte kubanga ze yeebalama ogenda ku bugenyi obw'enjawulo naddala mu mawanga agayina obwa memba mu kooti eno eya International Criminal Court mpaka okutuusa olwajjo omusajja ono lwe yasituse n'agenda e Mongolia, kyokka nga Mongolia y'emu ku mawanga ago agatabwa kooti eno eya International Criminal Court. Kooti y'ensi yonna eyo International Criminal Court abakungu baayo n'abakulembeze baayo baavuddeyo ne boogera ebiwanvu ebisongovu ng'enkato ne babuulira ensi nti Mongolia yabadde yakukisasulira okubanga yakkiriza Putin akyale ewaayo kyokka n'etamukwata ng'ate etteeka likakata ku buli memba wa International Criminal Court okukwata oyo abaalagiddwa mu mbeera nga Putin bwe yalagirwa akwatibwe, nti era bw'otamukwata waliwo bingi by'olina okunnyonnyola, sinakindi bayinza okukuboola oba okukugobera ddala mu kooti eno n'ofuuka kyetwala, kale oba oyagala n'ogenda n'oyo gw'oba ogaanye okukwata. Kakati njagala kubuulira nti gavumenti ya Mongolia oluvannyuma lwa bino byonna okuyitiŋŋana ne byogerebwa abantu amawanga ne googera nga gonna gabadde gasaba ensi eno ekwate Putin, bavudde ne bannyonnyola ensonga lwaki babadde tebayinza kwetantala kukwata musajja mukulu Vladimir Putin kubanga ntimbu abayiirawo omubiri ennaku yaabwe agibamanyidde, bulijjo babeera bakabatwala nga ntulege. Musajja mukulu ono yayimirirawo n'ayiwawo omubiri mu nsonga ez'enjawulo. Kakati nga tebayinza kuswalira Sudaani ng'abatalidda Buganda naga nti leka owuwo yeewuwo evvivi likutikka ekinywa ky'enku, n'olw'ensonga eyo tetugenda kumukwata. Kakati bannyonnyodde ensonga zezirwa kankunnyonnyole naawe ozitegeere era ozinnyonnyoke. Omulungi ampuliriza, President Putin yavudde mu nsi eya Mongolia nga tewali yadde amusonzeemu olugalo, era bwe wabaawo obugenyi obwamunyumidde mu ngeri gye bamusanyukiddemu okumulaga ekitiibwa kye balina gy'ali. Eggwanga lino erya Mongolia lyerimu ku ago agakyasinze okwaniriza Putin nga bw'abadde akyaludde. Kakati bano oluvannyuma lw'okulemererwa okumukwata bannyonnyodde nga bagaa nti amazima gennyini bw'otunuulira embeera naawe kabeetonde bwetonzi lwakirimu n'abasonyiwa, naye nga kino naawe onookitegeera gwawuliriza nti emikono gyabwe gyesanze nga gibadde misibe nga tewali ayinza gisumulula okubawa ekisingako, waakiri okunenyezebwa olw'obutakwata Putin naye nga waakiri tebamukutte. Omwogezi wa gavumenti ya Mongolia ategeezezza nti gavumenti ne bwe yandibadde ekulemberwa abasajja nga si bagezi n'omulundi n'ogumu, temubadde ayinza kwevaamu okukwata Putin kubanga ensonga z'obulamu bwabwe mazima eggwanga lya Russia lizikwatako nnyo, era nti kituufu bakunaamiriza bukunaamiriza beegoda eggwanga lino erya Russia
okulaba nga libawa ebyo ebibabeezaawo, kubanga bw'otunuulira ebintu ebimu bye bakozesa omuli amasannyalaze, omuli gaasi, bivunaanyizibwa butereevu ku bulamu bw'abantu n'obulamu bw'abakulembeze mu gavumenti eya Mongolia. Kakati nga ne bwe bandibadde nga basirusiru tebayinza kuva mu muntu afaanana bw'atyo, weewaawo ng'ekiragiro kya kkooti kibalagira okumukwata, naye mulimu by'otunuulira n'opimaapima n'onoonyaamu ekisingira ddala n'ogenda n'ekyo. Ne baga nti omwogezi agambye nti Mongolia ejja ebitundu 95 ku buli 100 ebya products oba ebyebikolebwa mu petroleum oba mu mafuta ng'ebijja munda mu ggwanga erya Russia. Kakati era kwogatta ebitundu 20 ku buli 100 eby'amasannyalaze agakola munda mu ggwanga erya Mongolia biva butereevu ewa muliraanwa waabwe ono Russia. Omanyi eggwanga lino erya Mongolia liri mu kattu nti newankubadde abazungu balyagala olw'okuba ebiseera ebimu nga bw'olaba amawanga agali mu mukago ogutaba ekkooti eya International Criminal Court giyite ekkooti y'ensi yonna, mwattu gasinga nnyo okutikiza n'abazungu. Era toyinza kusangayo ggwanga lino erya Russia, toyinza kusangayo ggwanga lya China. Kyokka eggwanga lino erya Mongolia liri wakati w'eggwanga lya Russia n'eggwanga erya China. Ate ne lyesanga mu katuna kikugambyeko nti tewali kubo liriggusa butereevu ku myalo egy'amazzi amawanvu gamba agayanja ago ga oceans n'ebiringa nga bwe bityo. Mongolia teyina mukisa gutuukayo. Kakati ng'ayina ogiyamba bw'ataba China aba Russia. Kyokka bano ababiri China ne Russia be bamu ku abo abakyayibwa ennyo abazungu, abaliko envumbo, abatakolagana n'abazungu, abawakanya enkola z'abazungu buli kadde. Kakati bano abaasangibwa wakati awo ate nga naddala beerinako akakwate okuviira ddala mu ssematalo eri okuviira ddala mu biseera Soviet Union weebeeredde nga weeri era ng'ekyagasa bannannyiniyo. Bazze batambula bonna, Mongolia ng'etambula n'eggwanga erya Russia era ng'etambula n'eggwanga erya China. Era mu nkola z'amawanga gano abiri, China tanenya Russia lwakukolagana na Mongolia, kyokka ne Russia tanenya China olw'okukolagana ne Mongolia. Bonna bamulera bulezi alinga nga bebi Mongolia oyo gw'olaba. Kakati oluvannyuma lw'okubanga ebyo byonna basitaamiriza busitaamiriza okubifuna ku banneiba baabwe, babadde tebayina nsonga okusinziira ku mwogezi wa gavumenti eyinza kubakaka kukwata mukulembeze wa ggwanga lya Russia ate nga kwe bayimiridde kubanga okutema omuti kw'otudde leero katugambe nti kwetemako mukira kubula kyotuuza. Omulunya mpuliriza, waliwo amawanga nga go gaasalawo ensi gagirabenga bweri mu mbeera gye baga nti eggwanga eryo liri neutral, era nga bw'olaba eggwanga erya Ukraine we lyali, nga bw'olaba amawanga ga Switzerland, amawanga mangi awo agaliwo nga gali neutral, tegalina ludda lwe gagwako nti oba wabaawo olutalo awolereza kino oba kiri. N'eggwanga lino erya Mongolia okuviira ddala olutalo lwa Ukraine lwe lwatandika, amawanga go gaavaayo ne ganenya eggwanga erya Russia, naye Mongolia yafuuka kyesirikidde muzigo mu ttimpa, neetabaako yadde akagambo akabibibi kezza wakati mu kuvumirira eggwanga erya Russia. Kyokka n'abazungu nabo neetabawa kyerowooza ku nsonga eno. Kakati ebbanga lyonna lya myaka 3 tuzze tuyita mu mayengo g'olutalo lwa Ukraine ne Russia nga musajja wattu Mongolia asirise, era kino omwogezi wa gavumenti akyogeddeko. Naga nti ffe tukuumye obuntu bulamu nga tetwagala kutaataaganya mawanga, buli limu gwe basika omuguwa gye bandikomye. Naye ekya Putin okujja mu nsi yaffe kibadde kikakata ku ffe okumuyita, era kyova olaba nti twamusuubiza obukuumi. Gavumenti eno eya Mongolia yasuubiza Putin nti teri n'omu ayinza mukwatako, era obukuumi we buli. Kyova olaba amagye, poliisi n'ab'ebyokwerinda byonna mu bibuga eby'enjawulo munda mu ggwanga erya Mongolia babadde bateeze nga nsanafu. Era ekyamazima nga bwe gali nti Putin atuuse kuva Mongolia
nga talina na kibi na kimu kyalabyeyo naddala kubidda ku byokwerinda. Kakati bano bagamba nti guno gulabibwa n'omuto bakirabibwa n'omuto. Tewali ne bwe bandibadde amawanga ago aganenya eggwanga lino erya Mongolia, tewali yandyeyimbye mu Putin nga naye abaagala obwenkaniddaawo era bakolagana naye. Kale no babasonyiwe. Ebitongole omuli ensi yennyini eya Ukraine, omuli ekitongole kya Amnesty International, omuli European Union n'ebitongole ebirala ebirwanirizi by'eddembe byavuddeyo ne bibuulira Ukraine, ne bibuulira Mongolia wakati mu kugisaba nti tegeza ne yeeyisaako bwegezeera ba Putin emuyole emale emuweeyo mu International Criminal Court. Naye bino byonna bigudde butaka, Mongolia takikoze. Ne kireetera eggwanga erya Ukraine okuvaayo ne lyongera okunenya ennyo, kubanga nkubuulidde Vladimir Zelensky y'omu ku abo abaavuddeyo ne bakomekkereza eggwanga lya Mongolia nti ddala ddala teryandibadde nga lyeyisa mu ngeri ey'ekinyawudi efaanana bwetyo, omusajja bamukwate bamuweeyo. Kakati bw'alabye nga bino bigudde butaka, Abamongolia tebabitegedde, n'ajja asaasira ekkooti eno eya International Criminal Court era n'aga nti bw'enaaba si ki eno eŋŋumi ebadde nnene ekubiddwa International Criminal Court eno, nti era bw'eteezizibe kubaako kyekola mwana wattu egenda kuswala sinakindi egwe. Ayogera ebyo ye mukulembeze w'eggwanga erya Ukraine Vladimir Zelensky mwanyomedde n'okugisaamu amaaso ICC nti bino byagiyiseeko era bawa. Olunyampuliza nakubuliddeko so nno n'olunaku lw'eggulu nti abakulembeze mu kooti eno era abadde mwogezi waayo n'avaayo n'ategeeza nti eggwanga lya Mongolia ligenda kusasulira kinene nnyo bwe linaaba terikutte musajja mukulu Putin. Bino byonna omusajja owe Ukraine agambye nti kigo kinene kubanga tebasuubira okuleka nga waliwo ekinajja nti eggwanga lya Mongolia oba ICC eveeyeekwate bano ab'e Mongolia oba ebeeko kyekola. Mwanattu bino byonna birabika nga okusinziira ku Ukraine byongedde kusuula International Criminal Court n'amawanga agali mu nsonga eno nga ge gagitembeeta ey'okusobola okukwata president ow'eggwanga erya Russia Putin oyo gw'olaba. Era bino bibaddemu okweyagaliza n'okulumya kubanga mu bugenyi obw'olunaku olumu president bw'akoze ow'e Russia ayise musajja munne oba mukulu munne president Uhangini Hurekso amuyise nti omwaka guno nga tegunnaba kuggwako yandize wegenda kubeera October yandize n'asisinkana ba members ba BRICS mwe muli amawanga Brazil, Russia, India, China ne South Africa. Bagenda kutuula munda mu ggwanga erya Russia eno gye bagenda okulumira mu nsonga naddala ez'ebyenfuna. Kakati Hurekiso president w'eggwanga lino erya Mongolia bamuyise naye ajja abeere omu ku abo abanaabaawo ng'abasajja bano babalangula ebibalo by'enfuna nga bamembers ba BRICS. Ekitegeeza nti mu ngeri emu oba endala Russia yandyagadde ne Mongolia naye abeere ekitundu ku BRICS. Omanyi ensangi ezo emabegaawo gye buvuddeko emabega katono mwana wange balina omulimu gwe baakola ne bagenda nga bagatta amawanga agandyagadde oba bayita amawanga kukoowoola kwennyini gajje gabeegatteko ebadde BRICS naye ekola omukago nga gw'amaanyi nga bw'olaba omukago gwa NATO ogulimu amawanga agali eyo mu 30 mu kusoba mu 3 ne bano baagala ekibondo nga kinene kibasobozese okwogeza eddoboozi erimu. Kakati abalengerere wala baga nti mu kumuyita bw'anaabanga president wa Mongolia agenze kiyinza okwanguyira abamukago gwa the BRICS okumugattako kubanga busajja butono bukaayanira mu ssanja n'olw'ensonga eyo ono naye balabika okuba nga bandyagadde bamutwale. So nno ng'ate nkubuulidde nti abaddewo nga talina luuyi ebbanga ddene nga bwatyo bwatambuza ensonga ze ez'ebyobufuzi. Kati bw'anaaba agenze ne yeeyunga ku BRICS ate olwo kijja kuba kikyuseemu nga si kyekyo nga bwe tukirowooza. Omulonyampuliriza omwogezi wa gavumenti
ayongedde eya Mongolia ayongedde n'ayasa ebyama nti bo balabiraawo obulabizi naye waliwo ebyafaayo bingi nnyo ebiri mu nkolagana ya Mongolia n'eggwanga erya Russia. Omwaka gwali gwa 1939 eyo waliwo olutalo Mongolia lwe yalwana ng'eyambibwako eggwanga lya Russia, tugambire ddala nti Soviet Union. Bwe baalwana olutalo baali balwanisa Bajapani. Ekyamazima olutalo olwo lwaliyo lwatandika mu mwezi gwa 5 ogw'omwaka gwa 39 ne lujja luggwa nga 16 mu mwezi ogw'omwenda guno. Kakati olutalo olwo baaluwangula Abamongolia era ne bakuba Japani enfuka. Olutalo olwo lwafiiramu abantu abakunukkiriza mu 3,000. So nkubuulidde nti lwali lwa bbanga Sydney okuva mu Gwokutaano okutuuka mu Gwomwenda, naye abantu abasoba mu 3,000 baalufiiramu ku njuyi olwa Japani n'olwa Soviet Union eyali ekulembeddwamu Mongolia, kale ng'eyambibwako Russia. Abantu baafa ne batokomoka. Kyokka okuva olwo n'okutuusa kati era ebyafaayo by'olutalo olwo bijjukirwa. Kakati nti Putin agenza okuyingira munda mu Mongolia newankubadde nga si yeddeeti 16 ogw'omwenda eyalwanirwako olutalo luno ne baluwangula, kyokka era balina ebyafaayo ku lwo bye balina okutuukiriza ng'obulombolombo n'okwejjukanya nga bwe gwali olw'abo abaayiwa omusaayi ate n'ebibala by'olutalo ebyavaamu nga Mongolia yawangudde Abajapani ng'ayambibwako banne. Kakati omwogezi wa gavumenti aga nti ebyo byonna Putin yazze babijjukire basobole okubisanyukira oba okubijaguliza kubanga byali byabwe ng'era bibakwatako gwe wamma nga tolina bw'oyinza bibajjako. Kakati nga tebayinza kusanyuka bokka ng'eyabayambako okulwana olutalo akyaliwo era waali ne batamuyita kubaako kyabagamba. Kale nno bwe bugenyi obwo obwa President Vladimir Putin bwe yakoze Mongolia, ekiresa abazungu nga bakanudde amaaso ag'ennugu, ekiresa abazungu nga batolotooma ng'enkoko enywedde amazzi amanaabemu ku kyalo kwekulidde, kubanga bagate yandibadde Mongolia n'alyoka atikiza n'omusajja bonna gwe baakyawa. Naye nno ebyo bibadde bikyaliwo ebityo gwe mulunyampuliriza, era mazima kankubulira olutalo luno wadde nga kati eno lubadde mu bigambo ate mu bikolwa Ukraine kye bagikoze enkoko ekikola baana baayo anti beezaala beetuulira, naye eggwanga lya Russia likoze ekyambyone ekirala munda mu ggwanga erya Ukraine. Kakati Russia ekutte missile n'eryoka eginyugunya mu kibuga Poltava, kino kiri mu masekkati g'eggwanga erya Ukraine, okukakana nga bannansi 51 kuba gavumenti ya Ukraine bwebadde yogereka nti 51 mulimu abantu ba bulijjo ate n'abalwanyi b'eggwanga erya Ukraine. Kakati ono agambye nti 51 baluguzeemu obulamu, 271 mwanatu be bavuddeyo n'obubalangulo ku mutwe oluvannyuma lwa Russia ya missile ya Russia okukwata ekibuga Poltava gwe wamma kisigadde kifumbya miyaji. Missile y'eggwanga erya Russia weegudde munda mu ggwanga erya Ukraine mu kitundu ekya Poltava wabaddewo ettendekero ly'amagye gye bayita Military Academy, era ng'okuliraanaawo waliwo eddwaliro munda mu ggwanga erya Ukraine. Bino byonna bikubiddwa era amagye g'okutaka aga Ukraine gage nti kituufu naddala wano mu Military Academy awo we batendekera amagye abaana batokomose ebyaddala bafudde ebitagambika. Kakati ekireetedde bano okufa nti mbu kwe kwesuulirayo ogwa naggamba. Omanyi buli amawanga gano lwe geeraliikirira naddala air defense systems ezo kasita zeeraliikirira byempita zirukwata oba zempita zirukwata kasita zeeraliikirira ne zisensinga nti waliwo ekijja obudde butandika okuvuga, obugombe n'obudde buvuga nga buno nno busaba oba butegeeza abantu bannansi nti tewali kirala kye bandibadde bongera ku ekyo kye babadde bakola, wabula beevumbike wansi mu mpuku ezaasimibwa ezimanyiddwa nga bomb shelters eziri mu mawanga amanene nga ne Ukraine mweri eziyina. Kakati singa bano babadde bawulidde ne bamanya oba ne bajjukira etteeka ly'obudde bandibadde bawonye.